abakazi abazaala abaana oba abakazi abali embuto oba abakazi bannakawere batuukibwako ebizibu bingi wakati nga bazadde abaana baabwe. Kyokka ensangi zino tewakyali kuyambibwa kubanga twesanze nga oluzungu, ekkalaamu, omulembe gw'okusoma gulwanyisizza nnyo ebyaffe nga bwe byalinga. Okugeza tuzze tulaba abatudde mu nkola eyamulerwa, abanozi b'eddagala eriyamba ku bakazi ab'embuto, olubuto lukyankalanye, endera zeezinze mu mwana, omwana amaze okuzaalibwa akolebwa atya, ebintu eby'enjawulo. Kyokka olw'okuba omulembe gwa kkalaamu, ab'ekizungu baganye okukkiriza nti abatudde mu buwangwa n'ennono basobola bulungi emirimu gyabwe gye bakola. Kakati so nga gavumenti yandibadde ekwata abasawo bano abazaalisa ku byalo tubayite bamulerwa, neeteeseganya nabo nebayambako mu ekyo kye bakola kuba balina obukugu mu bw'empewo. Omuntu ng'omuntu aba teyasoma ekyo naye nga alina obukugu okuva mu jjajjaawe okumulagirira nti kati kola bw'oti oba kola bw'oti. Era nga emirembe gy'amalwaliro gibadde teginnaba kwala nnyo, nazzikuno ng'abantu bazaala era nga bakwatirwako abakadde abamu mu byalo abamanyi ensonga ezo baba bazifunako obubaka. Naye olwaleero omulembe gwakulwanyisa nnono, gwakulwanyisa abatudde mu nkola eyo, so nga abatudde mu nkola eyo gavumenti yandibadde evaayo ne bateekamu ennongoosereza kubanga bazze bayambyeko nnyo era nga bayambako nnyo eddagala ne bwe tunaayagala ne bwe tunaakola tutya amalagala agali mu malwaliro g'ekizungu gayambibwako nnyo eddagala ly'ekinnansi ensi kyetamanyi. Eriyo abantu abagenda mu malwaliro naye ng'abamu endwadde ezimu ezibaluma oluusi ndala, oli n'agenda mu ddwaliro ne bakebera obulwadde ne bubula, naye nga endwadde ezibaluma oluusi ndala. Abalalu abaggweredde ebutabika, eriyo abalalu abatwaliddwa ebutabika nga bo banywi banjaga nga yabatabula obwongo, wabayo abatwaliddwa ebutabika nga ekimusudde eddalu kirala. Kale nno wandibaddewo empuliziganya wakati w'abatudde mu nnono zino n'abatudde mu malwaliro agazi gavumenti, wabula obutasaanyawo busaanya, obutaddira abakulembeze bapulofeesa abaziddigulira abatudde mu maofiisi ag'enjawulo butasalirawo eyo waggulu nti abanoga eddagala bandivuddewo. Kireetera omuntu w'owansi okukaaba n'okulomba n'okunyiiza emyoyo gy'abajjajjaffe. Akati mu nkola eyo abakyala baanoganga eddagala, oluusi abaami, omukyala okkulizangako olubuto, ebintu eby'enjawulo, enfuna z'embuto mu bituntundu eby'enjawulo oluusi zaatambuliranga ku butalabika obw'emisambwa oba obw'abajjajjaffe. Era bw'ogenda okugoberera waliwo eddwaliro kiritakola, obutalabika bukikola. Eddwaliro liyinza okugamba nti ogenda kuzaala mwezi bwe guti ate n'otagutuusa, kyokka oluusi n'oguyisaamu. Lwaki? Nti kalenda y'eddwaliro oba endaba y'ebintu ey'eddwaliro oba eyazisikaani oba ey'omusawo asomye n'ekkalaamu nga muzaalisa eyawukana nnyo ne kalenda y'omukazi atuddeko emyoyo egizaalisa. Nti emyoyo egizaalisa olubuto girubalira ku mwezi ogw'okuggulu, era emyoyo egizaalisa olunaku lwe gikugamba oba wiiki gye gikugambiddemu nti mujja okuzaalira era bwe kiba. Kati ab'ekizungu bagamba nti bamulerwa balemererwa, abalwadde ne bafiira ewaabwe. Awo we tusabira nti wandibaddewo akatundutundu akayamba oba akakwatirako okukola ennongoosereza bamulerwa bano ne basigalawo. N'olwekyo
ebintu ebisinga obungi ebizzemu okusika omuguwa bituleetedde ebizibu bingi, era ennaku zino abantu bakaaba abaana be batwala ewaabwe tebaba baabwe, okuwaanyisa abaana mu malwaliro, okutwala abaana batali baabwe, okuwamu omwana afudde nti yeewuwo omulamu n'abuzaabuzibwa. Ekyo kivudde mu kunyiiza emyoyo, kubanga enkola zaabangawo bbiri, enkola ey'ekinnansi n'enkola ey'eddwaliro. Awo nno gavumenti yandibadde eyambangako n'okuwa ekitiibwa abantu abatudde mu nnono okusigalawo. Tukoze tutya okusobola abantu abo okusigalawo wabula obutabasaanyawo busaanya, kubanga ensi eno etudde ku nnono, etudde ku buwangwa. Ewatali bya buwangwa, ebintu ebisinga ebyokusika omuguwa bituleetedde akabasa. Era kyova olaba omwana asobola okusoma n'atuuka paka ku Makerere University n'anoonya emirimu ne gibula, naye ng'alina ebiwakanya. N'olwekyo tuddeyo eka twenoonye. Omukazi azaala omwana nga muwere, naye bimutuukako byonna alowooza ddwaliro. Omukazi asobola okuzaala omwana ng'azitowa, omwana ng'alina kiro nnyingi, ne bamukuba empiso, ne bamuwa eddagala okukerenda, naye omwana azitowa byamalibwanga bitya? Waliwo ekintu kye tuyita okuwewula omwana. Nazzikuno omwana bwe yabanga ng'azitowa teyatwalibwanga mu ddwaliro. Abakyala abakulu ab'oku kyalo balina bwe baakimalanga. Olina omwana ng'azitowa, mwana muwere, naye nga bw'omusitula ekkiro z'alina nnyingi, okwo gwabanga mukolo mulamba. Omwana oyo omuzadde yanoonyanga ekitooke mu lusuku nga kiriko essanja nga likweya wansi. Ekitooke ekyo essanja eryo we likweya wasanga nga lyayerawo. Si buli kitooke nti olw'okuba kiriko ebisanja, wabula eddagala eriyamba omwana okuwewuka, ekitooke kirina okuba nga wansi waakyo ekisanja kirudde nga kyerawo, buli mpewo olwejja nga kyerawo, ng'era watukula nga walinga lujja. Ebisanja ebyo we bisimbye emimwa. Abamanyi eby'ensuku oba abaali babaddeko mu bitooke eby'enjawulo, ekitooke ekyo muteeka okuba mukimanyi, kibeera n'essanja nga lireebeeta, naye nga we litunudde wansi essanja eryo gye likomye okwewuubirawo nga lyakolawo engeri y'akajja, nga waliwo akantu akalaga nga we bayisa akeeyo. Kati ekitooke bwe kityo, omwana azitowa, maama amutwala n'amwebasaawo, n'akwata ebisanja bino n'atandika okumwera, n'amugaa nti nkwerako ekyo ekyakutuulamu, ekyo ekyakuleetera okuzitowa, nga bw'alaamiriza. Ne taata n'akwata ekisanja n'ayera omwana nga naye ayogera mu ngeri y'emu, ng'omwebasizza wali ebisanja we byewetedde we bitunudde, naye ebisanja ebyo birina okuba nga byakolawo akantu akalinga akajja nga bulijjo bizannyirawo. Ne taata n'ayogera mu ngeri y'emu nti mwana wange ekyo ekyakutuulamu ekikuleetedde okuzitowa nkikwerako, nkikweramu, kikuveemu, okulenga abalala, owewuke ng'abalala bwe bawewuka. Singa omukazi abeera nga yanoba ew'omusajja ng'abakazi nti mbeera waffe oluusi nakyankalana n'omusajja, oluusi omusajja yansuulira olubuto, nze neezaalidde omwana, nze mwerabirira, nga bbaawe temuwuliziganya, era okola mu ngeri y'emu. Omwana oyo omutwale wali ekitooke n'omwera. Ekitooke ekifaanaganako bwe kityo si buli kitooke, omwana ajja kuwewuka. Okitegedde? Singa obeera tofunye kitooke ekyo, okugeza abantu bali mu bibuga ng'okudda ewaabwe mayiro nnyingi, maama addira ekigoye kye ekikadde oba kye twandiyise kikadi. Ebigoye ebyo ebikadde byoyoza nga tebikyatukula naye ng'okyabyambala. Olugoye oluwewula omwana luyina kuba nga okyalwambala, naye waliwo engoye enkadde ezo. Olugoye lwe tuyita olw'okuddiramu, lw'obeeramu waka, lw'oyereramu, lw'ofumbiramu, lw'olimiramu, olwe lutyo naye ng'okyalwambala, so si luno lwewasuula wabula lw'okyayambala. Olugoye olwo balukwata ne weebasa omwana kyabugazi,
n'otandika oddumwezesa. Olugoye olwo balukola nga bw'onooyerako obuwuka nga buli ku mwana oba ensanafu nga ziri ku mwana. Olugoye olwo omwana bamwera bamuzza ku mutwe nga bava ku bigere, n'omwera emirundi nga 9 nga nti kyakutuulamu kyonna nkikwezeeko. Bw'abanga mwana wa buwala, omwana ow'obulenzi ekyo taata yakikola. Kyokka omusajja omwali enkoko ye, singa omukyala abanga yanuba taata w'omwana tamumanyiiko mayitire, asobola okukola mu ngeri y'emu nga yeeyambisa olugoye lwe. Kyokka bwe muba mu maka nga taata w'omwana waali, ekyamagezi obulungi mwandibadde mukikola abantu babiri. N'olwekyo ebintu ebisinga obungi mulina okubyegendereza. Emigenzo egisinga obungi omwana n'akaaba awaka, naye olw'okuba abazadde ba leero ba bibuga bakkalaamu ne batamanya makulu gaabyo. So ng'edda omuliraanwa oba omuntu omukadde wo ku kyalo yalabanga omwana n'akugamba omwana ono akaabira linnya. Okukaabira erinnya kintu kikulu, okutuumwa amannya kintu kikulu. Abaana abasinga bali mu bibuga batuumiddwa amannya oluusi agatali geego. Omwana n'akula n'abonaabona n'akaaba, bw'agenda okukizuula oluusi atambuddeko ku musawo ng'alinnyibwako omuzimu nga gumugamba gwe gundi kubanga gwe gwe nalonda. Omuzimu ogwo gwennyini oluusi yali jjajjaawe, oluusi ye Kaseekende, n'amugamba gwe Kaseekende, naye ng'erinnya lye baamutuuma lye lirudde nga limubonyaabonya. Olw'okuba tata ne maama bavubuka, bo balonda amannya agabasanyula ag'ekizungu, balina n'amannya ge batagala kutuuma baana. Nazzikuno ng'omwana teyeetengerera kutuuma mwana gw'azadde linnya. Ekyo kye kyalekesangawo ekitiibwa kya taata ne maama, nti ne bw'oligenda wa, buli lw'olizaala ng'omwana okomangawo ewa kitaawo n'atuuma omwana erinnya, ne taata obutakkakanyizibwa kitiibwa kye. Olwaleero bwe muzaala abaana mu bibuga ne mubeetuumira amannya, bingi ebivuddeko abaana b'obulenzi n'ab'obuwala okusoberwa mu nsi muno, naye nga kivudde mu muwawa gw'abaana abatuzadde ku mulembe guno. N'okutuuma omwana erinnya ku kika nakyo kyabanga kya muwendo. Omwana bamusitula ne bagenda ewa taata, taata n'asiriikirira n'agamba omwana ono ye gundi, era n'amusibirira ne ssente kye bayita emikisa ejja kusibirirwa ku kika kyo. Naye wano osanga babale nga jjajjawe mu kyalo talina kasente ke yali amuwadde. Nammwe musobola okunjulira. Abaana olubazaalira mu bibuga muvudde e Mulago, muvudde malwaliro ag'enjawulo, muggukira wammwe mu kazigo. Oluusi ng'otumyayo sisitawo mu kyalo, jangu nzijanjabeko, jangu onnyambeko, mwana oluvumbamu era nga mumwemalira. Naye enkola entuufu bwe muba nga mwagala okukolerera abaana bammwe babeere bulungi, baleme kubonaabona nga mwe mubonyeebonyi, muddeyo mu mitendera nga bwe gyabanga. Abazadde mubawe ekitiibwa kubanga kyabaweebwa okuva ku lubereberye. Omwana jjajjaawo oba kitaawo gw'omuzadde y'alina okutuuma omwana we erinnya. Bwe mwazaalanga omwana mwagendanga mu kyalo, maama n'asitula mu mwana oyo, jjajjaawo omusajja n'asitula mu mwana oyo, jjajjaawo omusajja n'aggyayo ensimbi zonna z'aba asobodde n'azikwasa omwana mu ngalo. Jjajjaawo omusajja naye n'asiriikirira n'alonda erinnya, n'agamba omwana ono afaanana gundi, era omwana ono okuva olwaleero ye gundi, omwana ono ye gundi, omwana ono ye gundi. Ne bwe yamutuumanga erinnya nga lya kikadde lyabanga lyeyo. Olwaleero empaka zisudde abantu mu katyabaga. Olwaleero abantu okuboola amannya n'okusosola amannya okulondayo agabanyumira kireetedde abaana be muzadde obuzibu. Omwana n'omuweerera ku ssomero, bw'atuuka ku ssomero omutwe gumuluma. Omwana okugenda ku ssomero tayagala. Omwana bw'atuuka ku lubaawo alaba olufu. Omwana ku ssomero abeera musiru, bye basomesa bimuyita ku nviiri. Omwana anyumirwa byakutoloka.
naye mwerabidde nti obutalabika weebuli. Singa omwana oyo abaako ekimubanja kyonna kye kiba kimutamya okusoma, kye kiba kimugamba togenda ku ssomero, kye kiba kimuleetera ku ssomero okulaba ekifu, kye kiba kimuleetera ku ssomero okukubwa ekimbe, ebintu eby'enjawulo bwe bityo. N'olwekyo ebintu ebisinga obungi tuddeyo nga bwe byali olubereberye, tuddeyo ku nnono zaffe nga bwe byali olubereberye. Awo nno wensabira abantu abasinga batudde mu nkola nga zino ezaffe, bassenkulu ab'enjawulo, bannankulu ab'enjawulo, tuyambeko ku bantu, tuleme kusirikira ebyo ebisaamusaamu bye tumanyi, ne bw'otayogera byonna ebyamabyo, wabula tuyambeko ku bisaanidde. Twevuma ennaku zino abatudde mu buwangwa, tuvumirira abantu abeerokosa olw'okuba okusoberwa, ne tubaga nti tubaale abaluma, era n'oli amalowooza gaga nti abantu ne bwe balyerokosa nga waliwo ekikugoba tikiritereera. Naye tukoze tutya abantu abo okubaagazisa ennono? Abantu abasinga mu kulokoka kwabwe okugamba nti kengezeeko wano, oluusi ogenda okunoonya omusango gwe balina, ogenda okulaba nga tebalina musango. Bagezezzaako, batambuddeko, beenoonyezzaako, bigaanye. Oluusi naffe abatudde mu nkola eno, naffe tulinamu obukotoggezi. Oluusi ekyandibadde kitono ennyo kye wandigambye omuntu naye ne kimuyambako eka, oluusi ne tubisirikira. Abantu ne batambulira mu kuba nti n'okukunogera ssere oli ayagala 10,000, n'endagiro gye yandikuwadde ogyemalira eka oli ayagala 3,000. Ate abantu baavu. Tuli mu nsi ejjudde okusika omuguwa, tuli mu nsi etuddemu obwavu, tuli mu nsi oba tolina ssente toyogera. N'olwekyo naffe okugamba abantu nti mwagale ennono, naffe tulina okuba nga tubayambako, tulina okuba nga tubakwatirako. Tojja kwagazisa muntu kintu nga tomuyambyeko, nga tomukwatiddeeko. Mulwadde ne bw'abazze mu mbuga yonna nga talina ssente zimuzzaayo, Ssenkulu osobola okutoola ku kitono ky'olina n'omuwa transport. Mulwadde asobola okujja nga talina ssente zimukolako, Ssenkulu ovunaanyizibwa obutagoba mulwadde oyo, ovunaanyizibwa okumubeererawo mu nnaku. Kitono nnyo naawe oddayo gye wayita ng'otambuza ensonga okufuuka omuntu olwaleero alabwa. Oddayo ne weefumiitiriza, gundi yannyambako ne gundi yannyambako. Bassenkulu ne bannankulu abatudde mu nkola eno, abamu baasuulibwa ab'ebika, tebaakwatirwako baabika. Ab'ebika baabeesamba ne bakulira mu nsi ng'abanaku, ng'abataliiko baabwe. Naye abantu abasinga abasamidde abali mu nkola eno bazze bakwatirwako bantu bwe batalina bwe bayita, ab'emikwano. N'olwekyo omuntu yenna ng'atudde mu mbuga y'omuntu, obe wa Ssenkulu obe wa Nankulu, nga talina mwasirizi, Ssenkulu avunaanyizibwa okumuyambako, kuba gy'olaga gy'osanga muganda wo. Kubanga ab'ebika baakyuka, beefuula tebayambye ku bannaabwe abaliko emigugu egy'empewo. Nga naawe gye wayita ng'abazira kisa b'otamanyi be bakuyambako, oli n'akuwaayo 1,000, oli n'akuwaayo 2,000, naawe ky'olina okukola oteekawo embuga, kola ku balina, yamba ne ku bankuseere abatalina. Abantu bajja kudda ku nnono. Okuzza abantu ku nnono tekyetaaga kulwanagana nabo, wabula tulina kutula ne twefumiitiriza nga mulimu ekitundutundu eky'okuyamba. Njagala okwebaza abantu abatudde mu nkola ey'obuwangwa n'ennono nga bakwatira nnyo ku bantu be batalina bwe bayita, nga bayamba ku bantu abatalina mwasirizi. Awo ennono ejja kuddamu etinte, mujja kugenda okulaba ng'abantu bakomyewo eka, kubanga abatudde mu nnono benkanya era balumirirwa. Amakulu g'ennono oluusi mulimu ekitundutundu eky'okulyowa emyoyo, nga mulimu nkwatiraako, nsitula nkusitule, nyambaako. N'olwekyo edda waabangawo enkola wakati ng'omwana akula, waliwo ebitundutundu kati nga kye tuyise eky'okukaabira erinnya. Omwana akaabira erinnya, omuzadde w'ennaku zino akwata mwana ng'amutwala mu ddwaliro ng'agula panado. Oluusi omwana akaabye ennyo ng'akuma omuliro,
bagenda mu ddwaliro ne bakebera omuliro ogwo bagenda okulaba omwana ng'alinamu omusujja gw'ensiri nga bamujjanjaba. Omwana bw'atereera ng'akula n'ekintu ekyo kati nga kimubonyaabonya mu bukulu, kimugaana okusoma, kimugaana okufumbirwa, ebintu bingi nnyo nnyo bye tulina okulondoola ebyewerekera. Omwana singa aba akaaba oyawula ddi nti omwana ono akaabira linnya. Omwana asobola okuba nga si mulwadde, omwana asobola okubeera nga talina buzibu bwonna, n'agaana amabeere naye ng'ate teyasoba, n'agaana buli kimu nga ne bw'omusitula ayongera kukaaba, ekiro asula akaaba, emisana asiiba akaaba, omulekera banne abeera mu kukaaba. Bwe batyo bwe balondoolangamu erinnya. Mmwe abazadde abaliwo olwaleero temulina kutuula ne mumutuuma linnya, mutwale wa jjajjaawe mu kyalo ewali abazaala. N'olwekyo omwana ng'akaabira erinnya ng'oli wala, nga mu kyalo osuubirwa kugendayo wiiki ejja, njagala okole bw'oti: ddira omwana w'omwebasa, oba omwana mwebaseeko, oba ku mbalama z'eddiiro, oba ku mbalama z'olubalaza, oba ewantu wonna, oba wabweru wonna. Omwana mwalirewo, omwebase, muyonse ku bbeere, mwebase afune otulo, oba nga muli mu kati mu kompaawundi, oba nga muli ku madiro ku mabbali, oba nga muli ewantu wonna ewaka. Mwana muyonse, mumaze omunaazaako, mwebase ewantu ng'omwalidde ng'ali mu tulo. Ddira ewantu w'omwebasizza, bikkula emitwetwe watadde omutwe, yoolayo obusubi obuliyo, obukwate mu ngalo, oddire emirannamiro, oyooleyo obusubi obuliyo, obuteeke mu mukono gw'eno. Ddira obusubi bw'ojja emitwetwe, obuteeke emirannamiro, oddire obusubi bw'ojja emirannamiro, obuteeke emitwetwe. Awo omwana tagenda kuddamu kukaabira linnya. Ekirala kijja kuwa okweteekateeka okugenda mu kyalo okutuuma omwana erinnya, era omwana ajja kusirika, era omwana tajja kuddamu kutawaanya. Omwana akaaba nga muli waka, n'akaaba ekiro, n'akeesa nga akaaba, n'ogenda okukyala, n'ogenda ku mikolo, omwana n'agikulemesa. Ddira omwana oyo munaazeeko bulungi, muyonseeko afune otulo, mwebase ewantu, oba mu kompaawundi, so si mu kompaawundi wakati, kuba ekyo kibi era kizira. Wabula eppalippali eno gye mutuula mu buti, mwalirengera naawe otuddewo, oba ku lubalaza, oba mu ddiiro, naye si mu ddiiro wakati, kuba okwebasa omwana mu ddiiro wakati kibi, kizira, n'okutta kitta, kuba kyambaza omwana endwadde z'otamanyi. Kye kimu n'okumwebasa mu kompaawundi wakati, kyambaza omwana endwadde z'otamanyi. N'olwekyo bwe tuba twogera ku ddiiro twogera mu mabbali, bwe tuba twogera ku kompaawundi twogera mu mabbali. Funawo omwalira yeebake. Otulo bwe tumutwala, yoola obusubi obuli emitwetwe, obuteeke emirannamiro, obuli emirannamiro obuteeke emitwetwe. Ogambe mu bigambo byo nti mwana wange ogenda kufuna erinnya. Bwaddamu n'akaaba, ojja n'ombuuka. N'olwekyo ebintu bino tubibagamba nti buli omu waali waliwo ebintu bazadde baffe bye baamalanga awaka, naye kati buli kantu olw'okuba muli mu mulembe omuwawa gw'okusika omuguwa, buli kantu konna kateekamu ssente, buli kantu konna omutima kulowooza genda mu ddwaliro n'ebitaliimu nsa, buli kantu konna kulowooza kugula peenikiira. Kati ebintu ebibeera ku mwana bwe biraba amagezi go matono, gwe ng'omuzadde nga bisirika, kati gwe ng'olowooza nti bwe wagenda mu ddwaliro be baamukolako, kati bwe biraba totegeera omwana bamufumita agayisa ga buli budde, ddagala ly'omupiika buli budde, kati nga ate bye bibadde bimusumbuwa kati nga bisirika, gwe ng'olowooza yawona.
kati ebintu byonna nabibbulukuka omwana akula ebimu bikomawo nga tokyategeera nti kyali bwe kiti. Kati era bw'omala okukola omukolo yogera ng'olaalika nga mwana wange ogenda kufuna erinnya. Awo kikuwa okweteekateeka oba myezi 2 oba mwezi n'ogenda mu kyalo ne mutuuma omwana erinnya. Suubira okuba nti ebintu ebitonotono tujja kgenda tubibatangaaza mpola mpola. Olwo ebintu ebimu abazadde bye baamalanga ewaka nga bawaŋŋana magezi, ensonga ezitutambuza ku basawo zibeerawo, enkusike, eŋŋumu, ennene, oluusi malogo, oluusi empewo zituluma, ebintu eby'amaanyi ebitategeerekeka. Naye ate waliwo ebintu ebitono ng'ebyo oluusi nga wandibimalidde ewakaawo. Okitegedde? Kansubire nti mutegedde bulungi. Abakuume Liiso Ddene Ddunda Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko Nabuttu.